Ate akulira ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu awabudde abantu b'e Kabale okwewala enjawukana. Kyagulanyi abyogedde akunga obuwagizi bw'ekibiina mu disitulikiti y'e Kabale gy'agguliddewo woofiisi z'ekibiina mu kitundu ekya Kigezi. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kugenda e Kabale awerekeddwako ababaka b'ekibiina bawera wakati mu bawagizi be okubalaga omukwano. Eno ebyokwerinda nayo binywezeddwa. Bano babadde bagenda ku leediyo okwogerako eri abantu babaganyizza kuyita mu nguudo enkulu era babaddewo okuwanyiziganya ebisongovu. Kyagulanyi oluvannyuma Agguddewo woofiisi z'ekibiina mu Kigezi sub-region esangibwa ku Nyerere Avenue. Nkwogera ku eri abawagizi be Kyagulanyi abasabye beewala enjawukana n'okusolagana mu mawanga kuba abantu ffenna tuli kyenkanyi. Mbu abawula ku ddiini mbu bano basiraamu bano bakatuliki no. Mbu abawula mbu bano bakiga bano baganda bano bateeso bano banyankole bano bakonzo no. Kyagulanyi alaze okunyolwa olw'abantu abakugu abava mu ggwanga okugenda ebweru okuba ekyeyo. Tulinawo abasawo wano naye abasawo bagenda ebweru ne bakola bakadaama kubanga tewali musaala wano. Ensi yaffe ngagga nnyonyonyo eno Kigezi ngagga. Abakulembeze b'ekibiina abalala beebaza Kyagulanyi olw'okukyala ekigezi n'okulwanirira omuntu wa bulijjo. Twasonyiwa munoga kandi turabasimba ab'okutugura ofiisi hanuya abokuba turatunga challenges sometimes as mobilization. Job Namanya yakusakidde eggulu ino. Neggulira eryo ekitundu kyaffe ekisooka eky'amawulire agabutikidde bwe kityo bwe kitambudde. Tugenda kuwummulamu naye nkomawo n'amawulire amalala mangi mulimu ne gano. Bwe tukomawo mugabutikidde. Abasuubuzi bambalidde Lord Mayor ku basajja ba KCCA abasindikibwa mu katale bawamba woofiisi ya ssentebe ne beegalira obuyumba